nze mmanyi kye bayita omukazi siwasangako nemunobesa omukazi kasanfumbira bwati tayinza kunoba kubanga saikoloje w'abakazi yenna omuzigo ogwo gwantulaininga nnyo abakazi. Omwana oyo okumanya musiru yagwa n'omugigi kale ogwotya omugigi babuuza bikola by'abatume. Kaddeewo oyo yagenda n'awalampa ekitooke n'asika olulagala n'ayuza oluko lw'olulagala n'awandiika ebbaluwa ku lulagala awandiisa na peeni esaba olukusa tugende wa. Kati Taddeewo kyensinga omwewuunyako yali mwana muto akasente ke yasooka okukola yagenda n'agula mu kugula poloti eyo nali sinakwatagana naye n'agula poloti naye nno nga nnene nga nnene yani ng'asasula mu installment n'abufuna olweggulo n'adduka n'asasula naye nga poloti yali nneneko saidi ze. Kati sawa bwe zaaweranga 5 awo nnya mukyala we n'amuleetera caayi yanywanga kacaayi ke akaamata mugama ye nnene bweti n'omummonde buli lunaku nga bamuwa omummonde omwoki n'eggama y'amata. Kati firimu we yavanga kutandika kulya buli we yatandikanga okulya olwo nga lesomye efudde ate nga tetusobola mugandi muna eriireewojje tuli baana bato yalyanga neyeefunya n'amaziga ne gajja yafunanga olugula kati ku baana netuseka ayinamu olugezigezi olw'okujerega singa oba nga totegeera kiri kyakola ki kyagamba kumukugamba linnya kubanga akyali mulamu yayimbisanga omusajja oli banaye ng'alina omumwa ng'alina omumwa muwanvuko bwe guti ng'ate munene kati bwe yayimbanga ng'olaba emimwa gigira ng'ayimbisa naye n'emimwa ate ng'akanwa omanyi omusajja yenna yali musical temwogera tondetera bizibu. Twalina omusomesa bamuyitanga Beeka ng'akuba nnyo yakubanga abaana embooko n'ozirika nga alina sisitimu asookawo amugamba genda ng'abaana bonna batya okusookawo kubanga yalinga mukubi ngate kati nalina sisitimu namutega emirundi ng'ebiri nga wensookawo bene kati genda abalala nga bakuba kati luba luli olwo tukola omusango Beeka agati lie down all of you nsookawo yankube ntoko nfa yamera amannyo ku myezi 2 ebifi by'ennyama abiseese. Ebifi by'ennyama byaseesebwanga naye era omugerera ng'omwana naye yali mu luvu buli kye yalabanga ng'akyagala buli kye yalabanga ng'akyagala. Kannanga njagala kutandika nnyumba naye nno ng'atandika ennyumba alina ssente wadde nga talina naye nga yaganga alabawo enju agenda gyebakamu. Nze njagala nnyo omuntu okumpa ekitiibwa ate era ensi yonna abasajja bonna world over baagala nnyo bawa respect n'abamu beeyisaako. Tetwagala mujjako maanyi ga Bwaswazini naye Swazini bw'afuna ekiwundu ku kibega bwe afunayo amujjanjaba n'amunyiga n'addayo mu fight. N'addayo mu fight. Mr. Kirabira ye musajja abasajja kale abagwana okuba oba kale abasajja bagwana okufuga ku nsi wangi enkya gwe kuyimba naye ng'etteeka eriri mu kuyimba bw'oyimba oluyimba lw'abasudde n'olukomya awantu oli najjayongerayo ebigambo 5 ng'emiggo gy'ofuna. Nagenda okwebalamu mu nsi muno nga sirina luyimba wonna lumu lwe mmanyi kumalayo wadde lwa Kereziya wafuna emeka emiggo kujyawo ng'oleese luyimba lumu kubanga mu luyimba lumu bange lukomyawo luba lukoze eki lukomyawo tebaluwondera luba lukomyawo kubanga nazuuka ssaawa nga 8 okukyonyaha sajja bagenda okunkuba nayimba ez'akafeero nga simalayo na lumu enyimba ez'abasudde nga sirina na lumu lwe mmalayo enyimba ku za kyaki nga sirina lwesobola kumalayo alina enjiyo olwange bugenda okukya ku makya nga nfunye oluyimba kuba balina etteeka nga bw'oba oyimba todda mu kigambo kye wayimbye
oyimba buyimbi n'otambula bwoti tebafa ku luyimba lwoyimbye naye todda mu kigambo kasitoda mu kigambo bagamba komaawo nga bakuba nkya buyirikede ngenda kuyimba ennaku yekomera kambabuulire bubuulire ennaku yekomera kambabuulire tubuulire bakusimbye ennyiriri ng'abatasoma tubuulire bakuliiza akawunga ng'abaana abato tubuulire naye tebenagana mbiwangawanga mwami kirabira mugunjuzi mugezi okusoma tekuliba na makulu bw'oba totaddeemu kalungu kebayita empisa biki byoyinza omwegombako mwami mugezi engeri gy'akolamu ebintu bye ne gy'alowoozaamu olaba nga asukkulumako kale ku balala era ye mwami bw'olaba nti abeerawo ku lw'obulungi bw'ekintu era n'obubi bw'ekintu kyonna olabanga ayina byaba strugglinga buli ssaawa abeerawo ayiwawo obubi era kyansepinga nnyo kubanga buli gwe nagamba nti ngenda kubeera altaboy yeyawakana era gwoekimama gw'omukyafu gwebiki ate nze mu butonde bwange kasoyogera ekintu nti sijja kisobola ngaekyo nkimaze akikole era akiwangule bye bimu ku bituyambye n'okulaba ng'olabako ebibala tebakuwaayo mukisa ogwenenya nze nyinza okukugamba nemenya okulimba marital status yange tebadde mulungi ng'omuntu ebirala byonna mbikoze bulungi naye okulimba omuntu n'akufokasingako nti